nga 13 Desemba 2022 abayeekera ba ADF bayingira Uganda nga bayita ku mugga Semuliki mu disitulikiti y'e Ntoroko. Mu bulumbaganyi buno abayeekera bakuba amasasi abantu ba bulijjo abamu ne balumizibwa. Mu bano mwe mwali Abaakubwa Musana nga wa myaka 31, Robert Miki nga wa myaka 3, ye Joseph Bwemera abayeekera ba ADF bamukuba amasasi n'afiirawo. Wano amagye ga UPDF gabenganga ku byalo okuli Kyanjattu, Kyobe ne Kyapa mu gombola y'ebweramule ne bawanyisiganya amasasi. Oluvannyuma lw'ennaku 2, omuduumizi w'ekibinja ky'amagye ga UPDF ekya Mountain Division era nga ye w'ekikwekweto ekya Operation Shujja Major General Dick Olum yakakasa nti abayeekera abawera 17 baali battiddwa nga n'abalala 15 bawambiddwa. Wabula abantu abaalumizibwa olw'okukubwa abayeekera amasasi mu njege eno n'okutuusa kati balaajana olw'ebiwundu n'obuvune obwabatuusibwako. Abaakubwa Musana yakubwa essasi mu lubuto ate Robert Miki amasasi 2 gamukwata mu kibegabega. Bano kati baagala kudduukirirwa. Muganda wange nangamba komawo bano bagenda kutukuba amasasi tibatukkiriza kututema. Wenyali nkomawo abo bwe bankubira bullet nyali nyingira nti mu kisenge nga sinaba kugwerayo nga ati omulyango guli eno we yankuba yali anyimeridde mu bwati nga ndi mu kuyingira mu kisenge we yankuba eri essasi aliwulira naye essasi erinyawulira eryokubiri lyali lino kubanga nyagenda kuwulira wano ekintu nga kigira nga kikira nga ningwa wansi mu kisenge. Obwire buno turabisaba gavumenti okutuyamba akasente katwakolesezaako mu irwaro naho bunamazire kuruga mu irwaro bamaze kutoraga bangera bandako kwezi kwa kasatu ngaruke mu kisoreyo bagaruke bamuleke betu sente tukumanya nizitunga nta icyo nisabira gavumenti okutuyamba akasente ako okutorakafuna paka ningaruka irwaro. Robert Miki gwe tusanze nga akyafuna obujjanjabi mu Masindi Medical Center e Lwamabale mu gombola y'ebweramule atubuulidde nti eddwaliro limubanja. Obuteemalirira ng'omuntu obuteesobola ndi ewaka nga n'okulya sirya nga anywa obujji ennaku zino n'obujji bubadde bunvuddeko ku lw'embeera nga nywa majaani waliyo omukazi agifumba nga terina musukaali ngezaako olw'enjala n'embeera obuzibu musanze ku ddagala eddagala sirina ate njagala kunjanjaba nti nkyali mulwadde. Agamba nti alina abaana 3 n'omukyala nga bonna badduka ku kyalo kyabwe nga kati basula mu ŋŋanda zaabwe e Lwamabale. Ye Maureen Kabasemeza mukyala wa Robert Miki ategeezezza nti embeera y'obulamu n'okulabirira abaana 3 awatali ssente ekalubye era ayagala gavumenti eveeyo ebayambe. Tutuyina na ssente munju obuyambe bwona tutuyina obw'amaanyi nsobola kugumya nkenya ba gavumenti mutuyambe tulukube muno nakuba ebintu byasaze byona bitembire dimu tutuyina nikiturakora n'obusasi wange bunkuruma bw'amaani omusajja wange abeera nanyamba nagenda okunaseerasera akasente tusaze ntutuyina. Embeera yono teyawukana na ya Abaakubwa Musana gwe tusanze ajjanjabwa mwannyina Jennifer Kabasemeza ku kyalo Bulondo mu disitulikiti y'e Bundibujo. Kabasemeza tutegeezezza nti baakasansanya ensimbi ezisukka mu bukadde 5. Obukala mazira kusasura ezindi ezagenzere zitinkuyibara kahicha $5,000 n'emitwaro 6 na resiti nzine ezibali mbamuhera hembazi na saa zino nkyaliyo nenkyali amabanza kurora yaba ija beira lukubi na mutwara hakiliniki bayingara bamugara hankinzu. Twogeddeko ne RDC wa Ntoroko retired Major Edward Jones ku lukomo lw'essimu. Anybody who goes problem in such circumstances is compensated, but not on the spot. You wait for the dust to settle, then you process payments. So we are now doing the damage control. We are seeing exactly what happened after the dust has settled. Embeera mu disitulikiti y'e Ntoroko yatereera oluvannyuma lw'amagye ga UPDF okukakasa okuttibwa kw'abayeekera ba ADF 23 n'okukwata 15 wamu n'emmundu 17.